Abeegwanyiza entebe y'omukulembeze w'eggwanga okuli Mohamed Nsereko owa Ecological Party of Uganda, Mubarak Munyagwa owa Common Man's Party, Kedi Stephen Eric owa Uganda Patriotic Movement, Katumba John n'abalala bakanze kulinda ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama amalirize okusunsula batuukiriza ebisaanyizo Lweza akomewo abakoleeko nga buteerere. Abamu beetwogeddeko nabo bavumiridde engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kabayisizaamu gye bagamba nti tekomye kulinyirira ddembe lyabwe wabula n'okubatyoboola. But it's unfortunate okutegeka akalulu ka trillioni emu ate n'okwata bannayuganda n'obasosolamu. Obwedda ndi wano we bakugamba we bagenda ne banywa kacaayi ne balya emmere ofiisi bazigadde nga bagamba mbu tukyakolako mulindeeko yafuuka mulindeeko. Nenze kye neebuuza mweno rest tebaagalamu independent presidential as candidate yadde n'omu. Bategeezeza nti emikono egyabadde gibulayo baagireese naye beewuunya lwaki omulamuzi Byabakama abamye satifikeeti ezibakakasa. Nateekamu emikono gyange nga 9. Nasookamu ne NRM yafunye response nga sinafuna response. The response baanyimpadde ku Lwakutaano kiro. John nteekamu ne bangamba mu district 7 zirimu ebitulituli. John nteekamu 9 5 ne bazigoba ne basigaza 9. Since yesterday tewaliwo report yazze nakuŋŋamba nti oba kino oba kino. Just signatures 6 nabadde na 9 6 nemba wa 8 up to now oŋŋamba otya nti temunanverifyinga. Personally bangamba mbulayo district 6 ezibulako kujjuzaawo nenjijuza naye okuva enajjuza tebaddanga mukupa ripooti yonna. Ndwadde n'okulwala by the way nga noonya mikono ndeese empapula zange ate electoral commission engamba nti teziwera. Enjuba olugolobye nga Byabakama talabikako emitima ne gyeyongera okubeewanika abamu ne basaba okuwandiisa bagenda okuvuganya kwongezebweyo. Abamu embeera ebasuseeko ne bafuba ne beebaka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ng'abalala batuula bufoofofo. Nsereko abadde omukaawo alaze okunyula olwa Byabakama okugaana okukakasa emikono gyabwe. Emikono gye nasooka okuteekayo gyali 104 ne batugamba simanya biki n'enkomyawo emikono emirala basaba 6 something then ne tuleeta 71. Eggulo bagambye nti kati twagalayo signature 3 mu district 5 awerekera omulimba mutuuse ku mulyango twaleese districts nga zirimu 10 bwe mba siriiko nteeka okufuna opposition gwempagira and I'll throw all my weight behind that person. Mu kuwayamu n'omulamuzi Byabakama Lweza ategeeza nti tebannafunayo muntu yenna mulala gwe bakakasiza atuukiriza bisaanyizo ng'ogyeko 5. Tusuubira bwe twogera kati abamanyi anze abemanyi nti abakakasiddwa nti bagenda okusunsulwa mu nnaku lw'enkya ye mwami Nandala Mafaabi wa FDC over Forum for Democratic Change ne mwami Kyagulanyi Ssentamu wa NUP etusuubira enkya nabo okujja ne basunsulwamu. Alungamizza ku nsonga y'amabirizi okusooka okugaana okumusunsula. Naye kakati olupapulo lwabadde yeesigamyeko okulaga nti alina ebisaanyizo ebikwata ku buyigirize. Naye ne tumugamba okusinziira mu mateeka ekiwandiiko kye wafuna mu kalulu ak'emabega tekikola kati mu kalulu kana kaliwo. Amateeka gamu geetaagisa oddeyo mu National Council of Education ofune ekipapula kye kiringa gundi. Byabakama ategeezezza nti olunaku lw'enkya basuubira abantu 2 bokka okuli Nathan Nandala Mafaabi mu FDC ne Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira NUP era n'abasaba okugondera amateeka nga batuuse mu kifo kino. Tusaba bonna basigaddeyo abagenda kusunsula mu lunaku lw'enkya mugondera amateeka mugondere ebiragiro ebikwata ku ntambula mu makubo ebiragiro bya traffic ate na kiki ak'ebitongole by'okwerinda kye babagamba oba okubalabula bye mulina okugoberera. Fred Kajubi ne Shamshad Naluja be bakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.